kale kuno ko baito okulumya mwana manyiddwa nga Rema Namakula munnange yategeera kibayita okulumya okwawaggulu ennyo era munnange ono alumya nnyo ne bw'onooyomba n'owooyomba asigala kulumya munnange no Rema Namakula wenjogerera bino woowulira nga yamaze dda okuba nga pronouncing ekigambo ekibadde ku matu g'abantu abangi nnyo era nga munne yagambye nseera abako n'ab'emikwano nze mukyala Rema Namakula mukyala wa Dr. Sebunya Tubi era nga wenjogerera bino ebimuwulira nsaawa zino neeberera sayidi zeeri ekyali wajjala era nga munnange ensonga bwesitobe kolaki bwenzikwasaganya vidiyo eno gyolabe yamwana mulenzi amanyiddwa nga Matt era nga yagimpeereza okubanga muno kolaki gibatusakote munnange Rema kutumiddeko nnyo thank you so much okubanga olumya bando ow'ebitabo byabadde era munnange ensonga Rema akyagenda maaso kumya wabula Rema njagala bayitako exclusive video I think maasawo about gyebazaala Rema Masaka n'abantu bayengeri gye bayogedde ku nsonga za Rema Namakula kubanga agenda kulekawo Kenzo bo bagambye ekintu kino kya Rema okulekawo Eddie Kenzo tebakiwagiradde n'omundi n'ogumu newankubadde nti nno mwana Rema waliwo byebiyinza okuba nga byamunyiza ne bo bagambye muno naye tebakiwagira era ekyokubiri kye bagambye muno Eddie Kenzo ebyama ebipya ebiriwo biraga muno Rema abadde nga agenda e Masaka gye bazaala Eddie Kenzo n'agezaako okulaba ku ekaza Eddie Kenzo ez'ettaka z'alina n'agezaako okuyita mu nnimiro eyo n'asalirako era nga muno gyabadde ajjanga n'emmere oba oliawo oluusi badde bayamba ewaka sayidi za wali Ssebuku okulaba muno bakola ki babeerawo n'abaana so embeera bwetyo bweri eya mwana Rema era akyagenda mu maaso okubanga alumya naye talumya Eddie Kenzo alumya mmwe mwenna abasamwasama ababayo ne mugaya nga mwasama yasama nga mwogerayogera amutiimu Kenzo era Rema ne bwatulekawo Kenzo ajja kufuna abakazi abalala bla kati nno kaabalageko kaabalumye nammwe gye muli mugenda kuba mweyongera okubanga mukolakinga mukitegera naye ng'embeera bwetyo bweri between mwana amanyiddwa nga Rema ye dokita tannavaayo kuba nnyo nga alina byayogera but okwanjulwako kukyagenda mu maaso mu mbeera zino bwesiti era ng'ennaku z'omwezi that is no mu mwezi gwe 12 tugenda kuba tugenda bulungi nnyo wali ate sayidza wali wano ku Masaka Road bazaala mwana Rema oba wali amaka g'abazadde be tubeere nga tetulaba embeera tebagikwasaganya musuula ensonga ezo zigenda okubeera naye nga Rema ye akyayongera okugenda mu maaso ng'alumya mwana mulenzi amanyiddwa nga Elisa Musuuza ne bafanze abavule ne bagamba amuno era Rema agende Kenzo ajjafuna kapya pounds ajjafuna kalidda Jasmine abakazi bangi si asoose si ekalina dimpo si asinga okuwooma biki baye babyogedde naye nga yagambye ajja bbalu kubanga is only waiting for her introduction. For that case is also even, Mchala Sebunya to be so wheresoever is talking once more. Anyways, my name is Ron Kingsmith. Thank you so much for watching. Bye bye. Kulika. Nze gyendinda jana bibaawo ebyama bikuume tujja bikuuma abali wano babuuzeeko munnange Rema mugole waffe omulungi abaami n'abakyala mbalamusiza amanya gange nze Rema Namakula mukyala Sebunya Tubi mwebale kujja ku mukolo gwa Priscilla ne Wilbur